Mu Desemba w'omwaka gwa 2016 b'ebyokwerinda nga bakulembeddwamu ekitongole kya poliisi baazinda omuzikiti gw'e Nakasero ku bigambibwa nti muno mwalimu ebintu ebikozesebwa mu bumenyi bw'amateeka. Mu kiro ekyo poliisi yayaza omuzikiti guno n'ebaako ebintu bye yatwala n'ekwata n'abantu. Poliisi yajja n'emenya n'eyonoona ne muzikiti gw'e Nakasero. Abakulembeze mu muzikiti gw'e Nakasero Jamiyati Asalafia beekubira enduulu mu Kkooti nga balaga obutali bumativu n'enkola ya poliisi. Oluvannyuma lw'emyaka 4 Kkooti enkulu evuddeyo n'esala eggoye ku nsonga eno era neetegeeza nga poliisi bwe yamenya amateeka ng'eyaza omuzikiti guno. Eraze nti poliisi okuyingira omuzikiti yakikola mu bumenyi bw'amateeka kubanga yali yeetaaga kye bayita search warrant egikkiriza okubeera nti eyaza omuzikiti. Ekyokubiri bw'obeera ng'olina ekintu kyonna ky'osuspectinga ojja ne kkulu ku ki ky'olowooza nti mu muzikiti muno mulimu ensonga bweti ne bweti ne bweti n'okodooninga ofa omuzikiti n'osearchingira mu biseera ebimanyikiddwa okuva saa 12 ez'okumakya mpaka saa 12 ez'akawungeezi. Omulamuzi era teyamatira n'obujulizi obwaleetebwa poliisi nga yeewolereza okulumba n'okwaza omuzikiti guno. Kya byonna ffe bwe twagenda mu kkooti twasaba poliisi ereete ebyokulwanyisa by'egamba bye yasanga mu muzikiti. Era nesigala ng'ensistinga nti byalimu naye tosobola biproducinga biraga. Ng'asinziira mu Kawayiro 29 akassemateeka w'eggwanga, omulamuzi alagidde poliisi eriwo obukadde 5 olw'okuvvoola ekifo ekisinzibwamu. Ono era alagidde poliisi ezeeyo ebintu bye yatwala okuva mu muzikiti. Wabula abakulembeze b'omuzikiti bagamba nti ebisinga ku byo byayonoonebwa. Ekyokubiri ebintu bye bagamba okukomyawo mu kaseera kano n'embeera gye bibaddemu gwe bigatteko emyaka emirala 4. Kompyuta bwebanga yali ya myaka 4 emabega ebadde mu custody ya poliisi gye baazisula kye tamanyi. Tetumanyi nti oba ebintu ebyo bikyasobola okubeera nti biri ku mutindo gwe gumu gwe babitwalirako. Nze kyensuubira nti ebintu bino bandisseemu ne babisasula busasuzi naye babeera nga babituddiza. Bo abakulembeze b'omuzikiti baagala n'abantu abakwatibwa ne bateebwa nga tebaguddwako musango gwonna nabo bayiririrwe. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango ategeezezza ng'abakulu mu kitongole kino bwe bagenda okwekenneenya ensala ya kkooti. Ffe ng'ekitongole ekigoberera amateeka tujagenda mu maaso ne kkooti kyasazeewo naye management abakulu bajja kuddamu batunule ku nsonga oba ku ruling eno oba okusala kwa kkooti. Omusango guno gweyongedde ku egyo gavumenti gy'ezeemeggwa era ng'erina n'okuliwa ensimbi. Aaron Mukama, NTV, Akawungeezi.